Komela ly'e Bulaaya erigwe eyajja okukola e Bulaaya n'ofuna chance embi n'otwalibwa mu Komela. Oyina ebintu bingi nnyo by'olabiddeyo eyo mu Komela era nga by'oyagala obeere nga onyumizaako abantu abatannaba kubanga bagenda mu Komela. Amakomera g'e Bulaaya si ge gamu n'amakomera ag'ewaffe mu nsi. Nti nno ewaffe mu nsi mu Komera lyaffe oyinza okuba nga otulugunyizibwa okukubibwa emiggo n'ebintu ebirala, naye amakomera g'e Bulaaya ga njawulo. Bo engeri gye bakutulugunyamu batulugunya bwongo era nga mu katambi kano ngenda baletera emboozi ya muganda waffe enkuba kyeyo eyakava mu Komera. Abadde mu Komera bamusiba ku musango gw'ataakola ku musango gw'atazza, wabula ng'ate naye w'oba okola waka njagala obeere nga weegendereza naddala abaana abo mu beegendereze, abalwadde abakola ku balwadde nganze abalwadde mu beegendereze. Munnange emirimu gino gye tukola gisibya, gisobola okusibisa nga tomanyi ensonga lwaki bakusiba, nga we guba gukusinze oba tegukusinze, ng'omuntu oyo asobola okweyimbamu n'akusiba naye nga just ayagala kuse mutima gwe nga ye kyekimunyumira okukusiba. Mu Komera mulimu ebizibu bingi nnyo nga bwe tugenda okuba nga tubiwulira okuva eri mukozi munnaffe nkuba kyeyo munnaffe Omunayuganda yanyumya emboozi y'Ekkomera ly'e Bulaaya eryetya. Baganda baffe bangi nnyo Abanayuganda abali mu Komera abali ku misango egitamanyiddwa bebawaayiriza obuwaayiriza nga ye mukama we alaba nga okukwata omwana wa munne eyajja okukola okukyusa obulamu okumusindika eyo mu Komera ng'alaba kyekimunyumira era nga takirinaamu buzibu. Njagala tubeere nga tuyitako mu mboozi ya muganda waffe eno tugiwulirize bulungi, tugiwe amatu, tubeere nga tugiyigamu. Bano abantu tubakolera naye tebatuwagala, ekyo nkikujjukiza kankikuddiremu. Bano tubakolera naye tebatuwagala. Existence yo ewa mukamaawo takwagalira ddala emudisturbinga naye ekikola tayina nti nno igwe omukolera ebyo byatasobola. Kyekyokka kyokka kyakulabamu igwe oli kiyambi period, naye okulaba ng'omuntu tasobola kulabanga muntu. Kyova olaba gwe ne w'oba ng'oli mu bulumi olumwa ye tekimuluma, oba oli mu bulumi oba toli mu bulumi tayagala kumanya, as long as gwe omukoledde ekyo kyennyini ye kyayagala obeere ng'omukolera. Yenze Shila Adita kupe tosubwa kubanga osubscribinga kigambo subscribe onkikirokera waawo muganda wange kikonemu kwata ku kade akabeerawo waggulu. Buli video yonna egenda kubanga ekutuukako ogirabe ogikanye girayikinge gikomentingeko otuwe endowooza yo. Tugendako mu katambi mukawulirize bulungi ka muganda waffe yakava mu Komera kayigemu ate era otekinge enote obeere nga weegendereza nnyo ebintu we biti bireme kubanga bikutuukako. Katugendeko mu katambi katono then era tukomewo. Banange ba mikwano, Mukama wakuyambanga n'otatuukanga mu Komera tokisabanga kubanga Komera si lyangu, Komera si ddungi, Komera zibu nnyo. Bw'obanga tokiyitangamu kigamba nti kigende wala. Nina abaana abendeseyo bangi naye nga abamu tebalina na ssuubi nti oba balivaayo. Abaana bali babasibye emyaka 10, myaka 2, myaka 5, myaka 3 era abamu bakaabye nga balaba nze bantaddewo omwezi ogumu ne wiiki emu. Abaana ne bakaaba ne bagamba naawe Aneti otuleseewo, naawe ondeseewo. Naye nga bannange tusabire baganda baffe bonna bali mu Komera tubasabire kubanga abaana bali eyo. Abaana bali eyo n'abeewaawe babavaako beetaaga ssaala zammwe. Bannange engulumiza Katonda mwebale kunsabira mwenna era Mukama abawe kye musinga okwagala bambi abambeereddewo bannange simanyi kye nnyinza kubawa. Keka akatambi nga muganda waffe yennyini yeeyogerera kambasseemuko emabega byajja bitya muganda waffe ono atuuka okuba nga abeera mu Komera. Muganda waffe ono yali ku mulimu bulungi nnyo nga nze nga ggwe. Muganda waffe ono abadde ayina omwana gw'alabirira mu nnyumba ya mukama we. Kale nga si mulimu gwe kulabirira mwana naye nga omanyi nti abantu bemukolera wajja kukola kintu kirala n'akuteekako ku kintu kirala. Abaana laba accidentally omwana bwamufaako. Omwana wa mukama we bwe yafa mukama we n'agamba omukozi yasse omwana. Yoga muganda waffe ono nga bamukwata nga bamuteeka mu Komera. Abadde mu Komera ebbanga babadde bamusiba ebintu bye byasooka ne bicyankalana mu katono n'akaaba ne yeekubirako ku mulanga. Abavayo ne bavayo ne tulowooza nti nno bamutadde era ne tulowooza nti naakomyewo ewaka. Munnange kumbe wa byali just kubudaabudako ng'omubye anoonya ng'omubye yeggama enkuba. Munnange muganda waffe ono ne bamukwata ne bamuteeka mu nkomyo nga omusango ogumuteereddwako
kutta madara mutemu yasse omwana wa mukamawe ogw'omusango gubeera munene era omuwarabu wakweyingamu bwati basobola okukuttirayo mu nsi zino nga bakusingisiza omusango gw'otamanyi ne bakutemako omutwe ne bakutta naye nga munnange bakuttira ki nga ne kyebakuttira tukikoze nze kyekinyiiza kuba n'abantu nga bakutta kyebakuttira tukikoze ekisinga okuntamisa bano abantu buli lunaku lwembalabako nti okimanyi waleeta omukozi kukola waka lwaki oba oyagala omukozi oyo ave ku mirimu gye wamuleesa ate awumuteekako omulimu ogugwo nga omuzadde yalina okulabirira omwana wo yalina okwebaka naye alina okubanaaza alina ebintu ng'ebyo tebimukakatako ebyokulabirira abaana si mulimu gyammwe era nsiiba mbagamba abaana babano abantu mubeewale bw'oba osekaseka kitono omuwalabu ku mwana we atta omuwalabu ku mwana we atta mwegendereze nnyo abaana abo mubeere nga mubeewala osobola omusekera tomusembeza nnyo kuba osembeza bizibu ekigenda okukutta kati nno nze bwe ntyo bwenkola maze n'ebbanga naye nze sinyegangako n'abaana ba mukama wange yadde n'omumwenyeza siina kye mwetaaza nze nanola ssente mbakolera bye baagala ne nninda omusala gwange kampuni n'eguteekayo kyenjagala obeere ng'okola muganda waffe ono yasibwa ebbanga ndowooza ne batunula mu musango mu gunoonyerezaako nga balaba omwana tegumusinga oli yajja kukola bintu bilala mumuziza mu bintu bilala yoga muganda waffe munnange ng'amala avayo mukomera ngadde waka bw'akomyewo ewaka avuddeyo n'akatambi ako kenkuwadde n'ababuulira ebiri mu kkomera byayagala mubeere nga mumanya yensonga lwaki nkuteereddeyo akakatambi naawe okabuulire oleme kubeera victim munnange bino ebintu byetwogerako bisobola okutuuka ku muntu yenna nange bisobola okuntuukako naawe bisobola okutuukako so tulina kuba nga bwegendeeza ate tunaakola ki ne ssente tuzaagala let's pay attention naye ng'ate n'obulamu bwokyo ekisinga obukulu mukola ebyo byonna okukuyisaawo weewala abaana b'abaana abantu gwe sitikinga ku mulimu ne waaba mukuwadde mugambe nedda sisobola kusigaza mwana ebintu by'abaana saabisoma sibimanyi yes saabisoma sibimanyi sibitegeera ajja kubanga akwenenya kamanyi kikyolooza katambi kano ng'oyita mu comment section imbagala nnyo subscribinga likinga commentinga akadeke eyambise kajja kuyambako buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga naawe kutuukako peace